wama wotunda ensigo yo nongamba kankuwemu ssente nzaawo nga nkwagala wanje iye wotunda ensigo yo nongamba honey I sold my kidney na sente zino for you I would be like yes you're my soulmate you would be my soulmate nzigale nga ndi mulema ate mulema agenda kufa emwe kola ati emwe obo gena golubege obola banga batambula makikisembwe kati mulema anti ekola nayo oli mulema eno side bate balancing ensige mu yagenda ate nsikwezi to wanti ye ku balance buli kintu kivako ku mubiri gukati ngam adam ba mujjamo stinge olaboganye n'okumpa ensigo stinge the size size nobanga omusajja wo naswi ntono oyagala naswi yenkana ekigala ekisajja you use man power okitegeeza neddakiika wali abagoyinga 1 community abayamba how many minutes would you love the guy to go how many minutes no I'm serious how many minutes sinzira no even an hour is okay no sigambye nti it's okay ngambe even an hour even an hour but as long as nyumira for you how many minutes hours would you want a man to go Rashi tombuza minutes Rashi ombuliza mu hours how many minutes would you love a guy to go oyagala kuube dakiika mmeka okuuba ki gwe ngampo obere kulinga fan nga wewe mwana wani gogenda okuuba kale oyagala dakiika mmeka ezaki ez'omu kisenge Reka omusajja w'omunafu nebona kiteme ekigambo ama how many minutes would love your guy to go ya mirembe just peace like so how many era wera ko ndio kikabira I've never tested those people who are like too much so because all of them have been rich you mugagga talina budde mugagga tebaba na budde wa kuramu nedda bawo no ati bawe mugagga your partner iya bawe mugagga yetaaga kubeera oyagala dakiika mmeka nedda mu dakiika tuli single nakulabye ewa namulabye ku lyato n'otoleka nyuma gamba omuntu teyeeyagaleko ekyokweyagala tekinakubuzibu naye anti abana b'abandi mubajje mugundi mugalale omanyi lwaki ono namulabye naye nga kifaananyi kikyokka kyekirabika akutte kamera tamulaba n'omukono teyagutaddeyo nga tulaba njala ez'ekitukuggwa abasajja babeera n'obwala obutini bwe baluma tabulabye enaku n'abasajja bateekamu ssente gwe kyolina okukola kwata content nga ye tomutaddemu n'afuniramuwa olaba omusajja ateekamu ssente nnyingi gwe bapositingako wano ekibegabega omukono kugulu engato Zanzibar babadde kalanga kyova yapostinzeeko njala nnaku 2 nga musulawo anyway, do you call that Truth Media? Just go subscribe, like, follow. I'm with the 3 ladies. Olia fanana Shanita namuyimbwa. I have a name. My name is Hara. Hara. Yeah. Photocopy. original nawe wefumita buli wamu twakikola kati kankubuuze just ku nnyindo kokka kankubuuze ku mubiri olina ebituli bimeka Awula totandika nawumulako nnyindo yokka agambye bituli tagambye era nagambye ngamba buli kimu kiba kituli ku matu eno side bubiri eno bubiri amatu obo bokka ebituli 5 bibale kamu bubiri busatu buna butano obwo butuli bwe ngambye bwebusaga naye nga gwe oyagala okusubula bagiyita buy with Joseph ali China oyagala kugenda China kusuubula for consultancy kumanya butale namba ye kweriawe eyitawo genda omukubireko ku WhatsApp call oba messaging omugambe nti owaye najije ku The Truth Media nabye njagala China ngoye electronics gwe buli kimu kyomanyi tuyagala kijja mu butale bwe China oli authentic aina address muve ku bantu abatalina address ng'anyumya bunyumya abo mubesonyiwe aina address osobola okugenda buli kimu nakikuweereza warehouse ebintu biguze eri tonatuka bireeta obitereka warehouse azirina kago bintu bikuweereza abirina kulambuza asobola kyakubiri
gwe nakulaba oyina emmotoka muyina emmotoka Of course. muyina emmotoka Adama yimujidde ku bigere. okola buli bugi Ndi property developer. buli property developer alina okuba n'emmotoka Of course, ogenda lambula otya site naye ku banna mataka. I know Ku bigere ku boda. I know Oba olina obba n'entambula. oyagala neguningi kusalyeko emmotoka jangu anyway oyagala emmotoka genda awo emakindye ku roundabout ya mu junction ka Salama Road waliwo Sula Motors awo ng'okkirira ku kidda ku Entebbe Road awo kwawali amafuta ga Africa Oil then opposite Sula Motor waali affordability kyasinga okulembeza oyagala kuswapinga motoka yesa akikola oyagala ku kibanja mpola yesa akikola emmotoka yekulemeredde oyagala gitunda ekyo nakyo agigulako buli kimu ne kigenda bulungi nnyo ndine Jots Men's bagita Jots products batanagide kukabasajja Lwaki kotandikira? Kano waleko kosezaako Ndi mukazi. Ndi mukyala. ngamba nokawo omusajjawo Ndabako mmene omusajja wange teyeetaaga products. lwaki Yeemalirira. Alya organic food. I know Muwogo, nakati, katunkuma. Julie, how are you? Soda. Tanywa soda Asajja muve ku soda, muve ku Bia. sukaali. Bavire ddala ku bbiya. omanyi okuyimba Siri muyimbi. microphone togikwatangako Embuto. ninga enjogero olabika okwata microphone Tompayiza. wenda mukazi Mm. okwata microphone okuba karaoke Tekuli muyimbi. mwenda tekuli ayimba wano Talent mye. Mye. kati mukola ki eki talent gye mulina Tuli bazinga. Talent ki Muli gye bazinyi? tulina? Ono ye muzunyi. kweteromi Tumanyi kubala ssente. linda ku mazina kigosengo zino Tumanyi kubala ssente. bwe mugenda kutya bwe kusuka bayira kulikayo ekalangala Navudde. ani yakututte twava wano ng'otugambye twava wano ng'otugambye abasajja babiri be walina bombi wabagoba reason oli yakuguza breakfast yali yakuguza emmere ku date n'ogoba embwa ekalangala Neetutte. wapostinze ne werabira nti mira eri eraba omuntu akwata eno Nze neetutte for sure. Nze ndi single. Sina musajja. mugenda okukaaya dde ekiro kyaleero Nze sina musajja. Amwegaanidde mu kamera. Sina for sure. Onaavaawo ng'osaba ebimuli. Okitegeera. Olwo tagenda funa bimuli bya Valentine. Tunaafuna. Gonofuna. Teri. Teri suubi. Wama baby baswaze. Nafuna ebimuli. Baby baswaze. Tetugenda funa. Baby agenda baswaza ngenda. Agogenda funa. Agogenda funa. Njaba waako ku chocolate tenfaayo. Taleeta ow'ebinyeebwa. Namugambye dda olya wa white. Oba sebo twegulire chocolate. gwe tebaleeta ebinyeebwa boyfriend woyo Bakwano bange tebalya chocolate alimu binyeebwa. Balya white N'oyo alimu chocolate. mint, sweet peps tetumwagala. mufune abammwe bakole ebyo bye Mwino mwagala bamuneka chimpana. Kimpugugu. soka tuyisizemu wano kati ni ku kye tulina lwaleero before nga Leero tunagenda ku twaleseewo Valentine obupya ku Jots. waleeseyo Naye bupya tulinayo wabujje kalangala nedda si kalangala. ojo Tubugyeyo. Tugende ewala nno. waliwo ekisajja ekyansinikidde message Eyo kiŋŋamba Bunyoro. ekisajja ekinyingirika message ne kiŋŋamba oyo omwana bwampa eddagala ngezeseza ku ye ne mugaa atakirinaako buzibu kasita ogula full package nze nakuwaddeyo nze nakuwaddeyo Kyokka bakasitoma bonna Ate bizisa bagimezeewo. Kati bonna we Lwaki? banaagezesa. bagamba njagala gula naye njagala gezesa. Mugamba afune omukazi. Njagala ggwe nedda. Nze ndi musawo. nina akafaananyi ke nateekako ng'ogweyambadde akateeteeyi aka black omwana nangamba tolina ngeri gyali osobola olugoye olwongezeewo nga kino kifaananyi gundi Kasitoma baagala kola batya. Akateeteeyi kakole kati. Obukwakkulizo nga bungi. buba bungi nnyo mu bizinensi. kati soka otubuulire mupya ki bwe waleeseeyo Twaleseeyo obupya twaleseeyo naye lyabakyala. bano Saabo waliwo abalala abali bano wabamala
abo baali fine. Okay. Abakyala Mm. twaleseyo akalala kuba kale erisinga lya abakyala lye tuyina. Okay. Infections asinga kuluma nnyo bakyala. Infection yali akulumyeko. Bakubuuza. Yadduka. Infection yali abalumyeko mmwe. Tannumangako. Eh? Tannumangako. Infection yali akulumyeko. No, but I know people who have Balumye. suffered. Ate n'abalumira ddala. Yeah, naye balina kukwata these products. Kuona infection. Yeah. Tulina Jot's infection too. It's very good. Banga wateri mukyala ataluma ku infection Gye bali. Gye bali kisinziira obuyonjo bwo. Obuyonjo, your hygiene, do you drink a lot of water? How often do you change your underwear? The quality of your underwear. Kankubuuze omuntu underwear alina zambala bbanga kinazitusuula n'afuna endala. Ekinene nnyo emyezi 2. Gwe buli myezi 2 okyusa. Nkyusa. And it has to be pure cotton. Ne Katonda akulaba. And at night you don't need the underwear. If night. you're at home togenda fuluma you don't need the underwear. Era ne si buli lunaku nti omukyala alina okwambala empale. Si buli kanaku gyonna okwambala Ya ndawe. kiteetaagisa. Buli lunaku. Especially when you're home. Oba wakati Balekera ayambala. okuzamba. N'ekiro toyambala. Fuluma mugenda ku dduuka. Fulumamu ogenda mu Mu tawuni. tawuni. Ewala w'oyambala. Ebyo weebityo. Naye around ku kyala obuuza ku batuuze. Atuuze obuuzaako bakyo noonya Obuuzaako bululu. baki. Togenda kwesimbawo. N'okuzooza n'oyanikako wabweru ne zifuna omusana. Abasinga tebaanika Soakinga You soak police. them, Yeah. disinfectant, you iron. Nika bazigolola. N'abatono abakimanyi nti bagolola nti nika. bagolola. Bwezo nika. zigolola. Yeah. Kati obola nze infections. Kati nze bano ne abambala infections tuli tuti. Abambala obuti akagolola atya. Ogolola wakati. Akati ke katya nedda gwa baatugamba. Bambala obuti bulioko ku Facebook butongs akagolola atya. Ogololako wakati. Wakati wali wooteeka Wabeera pass. cotton. Wakati wabeerawo ka cotton patch w'ogolola. Akakati nibwe kati. N'ekirala bakozeseko pantliners. Akati panline ako akakatwa n'agiteeka kati. Egendako wayo pantliners ng'eza shuya zibeera medicated. It's very, very nice. Si buli kifa ky'osanze n'ogula. Naye kimanyi namwe abasajja musiiga abakazi infection. Yagikusiga yali musajja. Tewali yaginsiiga Research. nkugamba. Research. Infection za njawulo. Waliwo infection gy'ojja mu toilet, waliwo infection gy'ojja ku musajja through sex. Then even bino bye mutijja babiyita batya? Musawo. Abasajja be bagwa Bakuli. Yeah. Tell me. pH zaawukana. N'engalo ziri pH ya wansi enjawukana ku y'omukamo. obucaafu. Kati ebyo ebintu ebyo Tokode bireeta wali obadde infection. ogambye gundi ereeta etya. pH y'omukamwa yawukana ku y'owansi. So whenever someone goes down ekyusa pH yo n'olwala infection. Is it fungal? I don't know. Nyinza Waliwo okwogera fungal olusawo bacteria. Efangu. Yeah, so sajja mukyuseemu. Kati gwe tokkiriza ddala gundi. Abamu tebalina personal hygiene. Balwawo okusala enjala banaye babadde. Abasajja ate enjala baluma nnume. Tebaagala Batono abasajja okugera abasala wali. enjala. Ate mateeko omusajja talya mmere gy'atakutteeko. Omusajja talya mmere gy'atakutteeko. Okwatako kiryoke naye tonya mmere nga tonna n'abangalo. Oyinza okujja nga enjala ebadde ekuluma nnyo kakasooka Si endyeko. buvunaanyizibwa. Nedda. Si buvunaanyizibwa. Olidde Some things emmere. are not like siteeka nti you have to touch oba to see. You have to feel it. It's a mind game. Oli mukambwe nnyonnyola abantu. Naye byayogera ebituufu. Bituufu. Kati gwe wabibadde mu weekend biza okulaba bituufu. Era musaawo. Abo vidiyo ngenda buwa abantu bajja kulowooza nnimba. Nedda nze nno Ekyekalangala kyesibyeko wennyonnyoleko sobola okwetwalako nga ndi stressed just nga nkoye Kampala nga njagala kugenda out of Kampala. Yeah.
ne weetwalako nebweru ne even N'abakazi Zanzibar, even ebintu Dubai. ebisinga I babikolera. can't. ennaku zino tewabikolera abasajja baba kiki No, temukyalina trust mu basajja not trust, but you Tobisobola. guys temukyalina buvunaanyizibwa. n'okutwala out sebo bwa buvunanyizibwa They're not Mm. responsible. They're not responsible. Oyagala mmale kukyogera They're not tekwegayirire Mm. kugambe bambintwalako autu bambinkolera kino nedda Sina otakikola nkyekolera. ng'ofunayo kigaya okikutwala ku No, speed. we work. Nga We do wetwala. work. Sente y'ekikazi awo Sente z'okola weeyingiriramu. zaaki. Yeah, we work. Weezannyirawo awo sente y'ekikazi. kati lwaki oba osazeewo Mm. lwaki n'omusajja tomutwala Eh, yo gwe oyagala Twetwale. akutwale mugende babiri gwe otuuka okwetwala oyagala agenda wekka lwaki Mu bitabo tomutwala tekiriiyo. nze mba kitabo nina ki? stress zange nga njagalako new environment. I want to like kigende muno omwami no. Olaba sente y'omwami. Mm. My man's money is our money. My money is my money. Kyekyo kye. Okategedde? nkategedde kati siginiky eri kuzizo ndala ku yeeri kuza omusajja ze muyinako ababiri Kyandiba. Kyandiba. My man's money Kyandiba. is my money. My money is my money. Omukyala yenna Omanyi ali mmwe eyo. baba bayigiriza ekyejo mmwe omuntu n'akulabirira n'akukolera buli kimu otandika omunyooma, especially when we love too much. Atandika okukumalira. Yeah. You let the man be the man. Go slow. balaka babakubye ennyo zigundi ze wano niiru Nedda. Nedda. Tekirina kutuukako gwe kennyini Aha. okukimanya. Osobola olabira ku mulala. Olabira ku mulala n'oyiga iteeka lesson tokirinda kikutuukeko. wayigira ku bano gwe wayigira ku Ah, bano gwe Nedda. wayigira ku Gye bano bali tubalabe. Ne ku TikTok abanaasiiba bakaaba. Nina Basiiba TikTok. bakaaba. Tomulabe. Omulabye waliwo mwana? abadakaaba ani abadakaaba Abadakaaba. Abasajja mwagala ki? Abasajja babi. nina gwe ndabye I'm lying nolirako not to nina love gwe ndabye so akutte much. agudde mu ttaka ng'akaaba kayondo mumulabyeko Vako yakaaba Agudde kayondo. mutaka. Ye nga abadde muno mu ageze kisenge toke kye. wa kayondo nga tamulaba n'agamba kayondo andeseewo Abasajja mwe muri babi. But Mwe abatonoona. abawala don't love too much. abawala why Love, lwaki but lwaki don't Omuntu forget ne oba rule number omwagala 5. tomulaga mazima. lwaki Pretend. Why? For sure. Kuba kati womulaga agenda kumanyiira. Mm. Nedda. Naye agenda bamanyira abasajja. Obusungu nga buva ku ggumba. Yako. For sure. Are you, is it personal Omuntu gw'oyagala experience? tosobola pretend. You cannot pretend, I It swear. flows Yeah, you naturally. can't, but don't show it so much. Kati anategeera ddi nti omwagala. Womulaga agenda kumanyira nanti. Wali omanyiddwako omusajja? Tunyumize. Eyo tetugenda. Wali omanyiddwako omusajja? Don't really. Nze kuba otandika okumanyira nze nga nze nvaawo. Olwo n'okyusa bameka? Nabavaako. Kati okola ki? Balaba Oli wa bulabi. kataapu? Nedda. Naye mbalaba bulabi for sure. Tuyinza okubeera wano nga mmwe abakola mu national water. Nagamba nti no, you take a break. You give yourself space. You Kati heal. gwe Yeah, wajje. you heal. Till But a when? new man Naye oba heals. oyilinga waliwo ajja Buliri. Ogambe oba okola Nakuzaayo. n'akuzaayo. Time Ogambe doesn't wamma- A new heal. man A new man heals. heals. A new Yeah. man heals. And a No, new man Mala. with money. A new man with With money will money. heal you. Yeah. Ate bw'ajja ne love. And I love your katemala. Love Temala. Love is a foundation. Just musingi. Then money? Everything. Money is everything. Everything. Ekizimbo nyimirirawo. Hey. Material. Finishing. Money. Bano bonna nga bw'obalaba wano Structure. bali basatu. Bw'onojja ng'oyagala okukolako mu Jots, Jots products be bagenda okukolako. Their number ziri 0781654701 oba 0743988877. Oba ojja kujja mu Jots bajja kukolako, balinawo gundi men secret, balinawo Jots infection tea, kano ka kunywa bunyingo ina infection kakola two-way basajja n'abakazi kabayambako. Nerya ulcers. Balina erya ulcers, Kati tulinawo nerya women's gyno. women's gyno yetya. Kati women's gyno ekuyambako ng'olina blocked tubes. Ziri blocked ng'olubuto lwagala kulira mu nseke tozaala. Bw'ofuna olubuto luyita bbali.
kati nedda nga Mwina abaana? osobola ogenda mu scanning nga tebalaba nti oli lubuto naye ate ng'oli lubuto nga lukoze IDADC nga lugenze mu nseke nga lwekwese mu nseke lwekwese mu nseke kascan teulaba bulungi kati oba olina unbroken nga tubes kati waliyo n'abakyala nga bali infertile abalina infertility amasavu mangi infertility nga tasobola kuwaka conceiving badde manyi kibeera ku basajja nga alina low sperm count ekyo kirala ekyo kirala kati ekyo kikolako nakyo eno paaka ekikolako omukyala nga tali fertile obulungi taconcevinga kati waliwo n'abakyala nga tebagenda mu periods oyo abalubuto nedda family planning family planning kale waaba agiruddeko oluusi bamira nnyo pills ezo emergency pills amira ku makya ku lunch nezikyusa hormones si kyekyo naye mu wiiki ayinza omiramu emirundi ng'esatu she's not good for the body kati waliyo n'abala nga hormones tezibalance nga bulungi asobola olaba periods this month endala omwezi omulala kati waliwo n'abalina ekizibu nga periods azirabanga mirundi ng'esatu oba ena na month oyo alina kusanyuka bw'otaziraba it's bad ate bw'oziraba ennyo it's bad otyanga ozze nakugamba neera ndi mulwadde neera ogenda mweta mugendo abeera kukwegatta buli ddakiika tetukole wesikola ssente mbw ate omusajja talina ssente tayagalika ate bw'anaalwala ng'ovaayo ng'omugamba alina ekikulukuto yemmwe kati eno women is gyno women is gyno ekuyambako ku ekyo nekutereeza ng'olinagenda musonga once na month n'ogetinga proper nga bw'otekedde ogendamu ate n'obeera fertile obulungi waliwo abaludde ku family planning n'amala ng'omwaka nga talaba periods omwaka katogenda mu period neera omukyala yankubidde for sure nga mwaka tagenda mu period tagenda mu mwaka mulamba nga yali ku family kana akantu kug'omusaayi agutwala guno netinge mu babuladi naye nga wagenda mu sikani bamugamba yoke ng'omusaayi alina mungi kati ogw'ogutafuluma agenda agudonetinga abantu abagala omusaayi bangi It's not healthy. Baby, osanga bakazi nga ina akabasito tamanyi waje kava. Ngendo tali kokutegeeza bikaze. Mbirabanga mmere kaze. Ebino basito. Banja ababuna naye. Ziba zijjudde wano. Nedda naawe. Uza kumanya. Oba tofulumya kitegeera. Omukyala yena alina okufulumya every month. Kati era ne kano women's gyno kakuyambako wali abakyala abatalina appetite. Sex. Abatulire mbuli. Nga alina low sexual libido. Gwe oyagala akatono ke balinawo tubakoowa ate obwongere. Nedda waliwo oli nga talina wadde feelings. Nga talina feelings. Okitegeera wama? Nkimanyi. Nga talina feelings. Bisinga kuleetebwa family planning. Family planning ebuza feelings. Siba abamu neba nga bavaamu badinganamu abamu ne bakala kyekyo era eno ekuyambako n'oba wet bingi nnyo byekola eno women's gyno tugiyita women's gyno kuba ekola ku byabakyala nsonga za makkati awo ayagala ekyo ekigambo Ojagala kyawaka. Osamba namba mmeka. Sente. Money bit gonza. Bano benguddemu nga bayaye bula. Akazi bakozi si buyaye. Wamukola omusajja oba okoze. Ate nkula nekolerera. Twekolerera. We know how to work. Nze nesete yange tetwawukana. Naye abaleetera biru n'asooka n'agyetegereza nenkubuuza tagabatiipu tebamusasula
Nze mukuodaringa yetegereza ky'oyinga era nkugambira ne kugamba naye hani tosukena siga tosukena naye bino ebintu bino nabyako lite biwooma bulungi twaniridde bino olwo nkugamba ebidde ate kati twandiridde bino byomu ne test yegwe byoyagala abakyala bandikwewaza nnyo. What if I want to try something new? But don't look at the price. Look at what I want. What will make me happy? bwe tumala okulya ng'okwata mu paasi. No, nsobola. Okujjako nga naye lwaki mba nkwata mu paasi nga nazze n'omusajja. Kati like what this is muino ngombo what a man can do, a woman can do better when I'm alone or when I'm with the girls. Osobola ofuka mu chupa. Iye. Osobola. Nantume yagifukamu. Senga nantume. Yabanyumiza. Yatukiikirira. Yabanyumiza. Naye tolina bujulizi yagifukamu. Talimba. Oyo ne Bad Black. Be bantu aboogera amazima. Mukulu wono talimba. Talimba. Mwagala nnyo. Kyayogera bwe kiba bw'agamba ko mu ccupa. Mukulu era naye we yawulira nantume nga afute mu ccupa yeekanga n'agamba otya. N'agamba nafuka mu ccupa. Kisoboka. Banaye kisoboka towakana. Kankubuuze olowooza mbuno what a man can do, a woman can do simanyi biki. Osobola okungulira chips gwe n'olya ekikomando. Imwe abakazi gwe. Sobola. Owakana ki? Bw'omanya abakazi ebintu bye tukola. Akera wasenga asidi natekayo. Senga asidi ono omusajja muliko bwomu oba. Naye kimanyi ennaku zino tubagulira ebintu bingi. Mmotoka, mataka. No, you buy them in a exchange of okwegatta. I swear. Out of love. Era love weekendera bwe muti nga mugende wasenga asidi. No, tandafuna. No. Even buy iPhones. Tebannakwagala bulungi. Anything could ne sente z'amafuta tuziba wammwe. Yeah, baby 500 for your fuel. Cement go tutadde ku mayumba g'abasajja. Tebannabaagala mmwe. Temunna. Ati gwe tonafuna yakwagala bulungi. Tonafuna akwagala oba gwatawo. Byo mulumala ne mulangira abasajja kale. Nze. Seryangako simanyi. Naye twala kajosmeni secret. Seryangako simanyi. Akadagala kakano ojja kwebaza. Kambabuuzi. Obuuziza ekintu ekituufu gw'owooma. Ali omukazi. Nnyo n'okusinga. Oyo nkoko njoke. Mugoli nkoko njoke. Gw'owooma. Spice. Kirabwa n'ayonka. Gw'owooma. Eri omukazi alina akazigo. Gakola ki? Gw'owooma. Mukwano. Kyakandeete bujulizi kati. Review. Werindako. Anyway, bangamba abasajja balina akazigo be baliko. Abasajja balina akazigo. Anti bwakeri bwati gundi nambala ako ayinza okukwata mu kazigo. Kati ate olina ofuna toothpick. Omusajja. Naye bagamba. Anti bwakiri eri wansi. Mukugira bwati. Nambala mu kazigo. Kati olina ofuna toothpick. Mama nambala ng'abawaweerera. Nga akazigo kalinkana kati apo. Abamu balina akazigo kayita ddibu. Abamu akazigo liringa ddibu. Eryo liba ddibu naawe. Naye kimanyi nti abasajja b'obuzigo bali rare. Osana omala omwaka nga tolabye. Balaga abasajja abalungi. Nabo tebalabika. Abasajja abalungi ninayo omu. Kyekifula omusajja omulungi. Omu ku bo nze amusuza. Bw'omusuza mu nnyumba yo. Abasajja tulina abalungi. Ekyo gwe wawasa omusajja. Si kyekyo. Olanga bw'ogamba kati nga bw'onyisa otulano. Nga bw'otuddaano n'ogamba abakazi abalungi nze mbalina. Chemba ntegeeza. Like your partner. He has, like I know one of them. Yeah. Kyekifula omusajja omulungi. Ekifula omusajja omulungi. Okimanyi money. Just money. Oba ofaanana otya zonga neshala responsibility.
Kwa lobera ne Ebisooka. sente. Yeah. Ate toli responsible. Ne oba mulungi Oli otya. stingy. Naye ng'olina. Ne stingy nno mutunule mu maaso kuba akutudde awo. Uno wano. Oyo. Tomumanyi Mutunule oli. mu maaso oyo. Ono muganda we. Oyo muganda we. ndabika oba stingy Nnyo. era nange saawukana nnyo na sente zange olaba. Kati gwe mu Bali bawala bati. bonna bobadde nabo. omu Wakaba nabawala bameka. ngambye omu Okay, wakadde Oli timwala mulema. omu. yes Okay, that's fine. Oli mulema. okubeera omuntu omu oba mulema wakalagala abasajja Olina bameka emyaka emeka? si mingi nnyo naye era Mingi emeka. Olina emyaka emeka? Tubale body count. Oyagala beera nga bakazi abatogera body myaka. count. What's your body Oba count? embuzi my body Yeah. my body Ndiga. count ndowooza ziri ssatu 3 Wabagenda kukuba emiggo. 3 ate kali wagala Togambye nimbe olina omu. nina omu gwe njagala naye bw'ogamba ku bya Okay, body count that's fine. Oba olina omu. Era alina kuba Omuwa n'omu. upkeep percent emeka na Akola. month. Omukazi akola tebamuwa upkeep. kata tezakola aziteekawo Bannange ono That's walking some red flag. money. That's some money. Beba neno Walking Frank red Agashumba flag. be yabadde Bano agamba. bemmwe. Mbu akola tebamuwa. ate kati ku mulimu zafuna zikola ki Bonus. Zize. Zize. era ntuvula sula mu apukipu kuba ayina ezizi Biseza tomusi. ebyewaka bigula ne bibeerawo buli Ku kimu kameezi olekawo sente mmeka? ffe tetulekawo kameza cause we don't eat at home Where do you eat? Buli omu akoma wakuse. bulungi nnyo Tomanyi wajali. Did you send her lunch at era work? mugamba hani Did you send gy'oli her lunch Jangu at work? ng'okkuse. ate ku lanki muli bagala Si be bano banjagala mukazi ng'alya waabwe asula Asula wange. wange bemmwe. era mugamba Kola. mugamba gy'oli mala kulya olyoka ojje tulye That's not fair. okitegedde Era temuli mu relationship. Okitegedde That's not a Abakazi relationship. no Tomera. tuli mu relationship ebyaddala ate era etagambye tusana twawula Naye Era naye zino kimanyi yatomera. n'abasajja baloga. Naleka yaloga omwana wa benji. Mwana kigogamba ebyo jangu ng'olidde. mugamba Ata nagula joti. mala kulya ojje Wanywa tulye kajotsi kati omukazi akufiirako nga tomuwa. Oyo nno aba n'ekalori zenfulumya yatomera. ennyingi enzibu era nago gaba maanyi gange mba mutuyaniddeko Era abo mugira muba nabo. Amaanyi gampedde. Gampedde lwaki wamukazi Ne- sente. mu nsi yamu abakazi eyabalogera ku ssente I just made a statement naye namwe mwena munnyogoze muzaagala. Namwe muzaagala. mwena munnyogoze Nani atayagala sente? Wasa omukazi ayagala sente. Muli She will mayembe. motivate you to make more money. To work harder. To work harder. You're gonna build an empire together. nga ye bw'asomba ssente Ate asomba Nedda. atwala ozagenda Asomba teekawa. azirazaawo. Ekisooka omukazi oba omulinamu omwana. Era asomba azza mu baana bo. Imwe abasajja bumwe bantu ababeera awo. mwana. Olina omuteekamu. Olina omulaga nti future eri very fine. Nedda. Tijalaga Emboozi ziveemu. Olaba Oli omulockdown. mukodo. Oyo mukodo Abeekwale. nnyo. wamugezaako Beemanyi baleke nnyo. Oyo muganda waffe naye tumumanyi. mukodo Olaba Mukodo omu nnyo. lockdown waliyo Eh. family esinga nga bakazi ba surprisinga babba baabwe. Yanga be Buno basapootinga. obubokisi sente Omanyi lwaki z'ekikazi kyali ez'ekibiina kati awo sente yaffe evaayo mu emergency. Waliwo n'omusajja waba Ate tutya. financially down. waliwo lwobeera nga bitagadde. Yes, n'omuyamba. muwola ate mubanja Nedda si Tetubanja. kyekyo. Go! Ama waliwo Abakazi omusajja muwola. akuwa nga tomusaba. Mm. Ogenda olaba ka message kaze. It's like, yeah, cupcake for you. Anything you want, get anything you want. You can save that money oba n'osikozesaamu by'oyagala. Ngolooza bompa emitwalo 10 gyonna ngenda girya. Aha. We save. Kati Ndalyako. waliwo w'obeera Ntereke. financially down. Nga waliwo nsobola Ono okugamba. tebamugulirangako n'amafuta g'oli mu kunnyonnyola. Naye kankigambe. Tugula amafuta. tubikola. Bamuwa socks. Nsobola omusajja nga yo financially Ne vest. down. Ng'oli mukewu. Hey, Nekwamba omanyi babe 500 says. hey, Tekamu you, amafuta. Mm. Yes. Yeah. you, Oba nengenda ne ku mafuta nekuteramu full tank ayipe. iwe. Lwaki weewuunya? Bannange bino Ebyo bipya si byakwewuunya. Tabafunanga Kitemera ku oba face kirala. bo bajja abajjawa. Nze nalina omusajja naye nga buli wiiki nina omukolerayo kashoot. ne mubaki Yasi byaliwo ne biggwa. nkulwaki Waliwo reason. walaba nga Gavumenti mutaddemu nyingi yakyuka. nnyo No. Si kyekyo. Yateekangamu kyeyagalire.
Zoteka mkyeyagala tezirima out of love. Omusajja ati bamugulya okugulya omusajja omukazi ogulya omusajja socks. Balina bakolera binene basajja. Anze oba sibukola. No bakolera binene. Yeah. Nekisinzira n'omusajja oyo akufaako kyenkana. Omuntu akuwa milioni 2 just out of the blue. Toyinza butakwatibwa nsonyi nogaana let me do for him something good. Yeah, Kuba tompa. Expect nothing. Omukazi ng'omukazi waliwo ebintu gwe byolaba nga binyumira omusajja gw'oyagala. Nogenda n'obimugulya n'omugamba. Kise mumo sanzo y'akantu kalungi nga Okimanyi osobola obeera ife abakazi osobola obeera ng'olina engoye zeweegomba bbaawo ayambala naye ng'ate si sitayiri ya bbaawo kati ng'olaba ng'okumuga kati nga oleeta kamu bubiri naye kennyini agenda ayiga omukyusa mpola asajja balinga oli yakuba bbaawo ekiwi kuno kuba kyekimunyumira iye newemba yamutwala mu saloni nanga agundi ekyo ekiwala tetugenda ddiringa nakyo tukiteekemu kiwi mutekamu layini protractor but yeah I would also yamanyo yalobeddeyo kati bwagenda mu saloni kiwi kati naye kiwi omusajja omuholdinga n'omuteeka naye si bonna mukwano si bonna waliwo bali ab'omukyalo eri ng'otuyana naye ikola n'otukanuga naye enfaaki babayita nkola nkadde n'okasukaawo ng'ali kweri empale eyakakindo naye gw'oyagala akube mu kajiini mugendeko okuserena kankubuuza okaguze n'omukazi genda abanoono genda mu kiyembe ab'omukiyembe bawaayiriza bannange baleke nabajja bataata Jaden bano bansula kyengera mukwano oba oyagala yambaleko bulungi kyakuba kakindo ate to make matters worse empale ya kakindo n'ajambalyako flats okitegeera ate nowagulambadde mubamanyi balabana ba myaka ki bannange mukwano olwanyi nedda tubalaba omala banga kyentogeza mu kikuubo inse like every month end I go mu kikuubo ona weekend atogenda jambalira mu kikuubo ku weekend nga nfulumamu nawe nga toyambala byoyambala mu kikuubo no please abasajja balina bu toothpick mwe mubambaza ebinu ne bavuma bali obugulu kale ne oba toyambadde basically kinu mulimu engoye eza weekend naye nawe ndaba nti tekikunyumira sola kakimukaka fuluma nti gwakyambala kuba enda swala mikwano gyange bajja tusanga bakubuuza oyo ayimiridde oba mikono giri abaana abawala eri abasajja balina obugulu obuswaza oyo nabadde it's not about n'omwegana n'owoza ne bakusekerera n'ogamba banalina badde ensaaga siyeye kati guba oyagala wakyakuswaza munaye omutima ogumanyi kwefumiikiriza abawala ayinza oseka n'ogaana naye siyeye gwe wansanga naye luli nawe siyeye oyo siyeye oba olaba asobola obeera nga yeye oba otyo ojobe nga obadde olina bovuma nga bayita mu kkubo anti byebyo ajjamwe mutuswaza mmwe kivola maama ate bwe bayitiza ne bava mu ggalale nga muyomba temubajja mu ggalale nene ddafe abakazi tetuyomba ntuufu olaba abasajja mu abasinga oyombera abejja mu ggalale omusajja like omukazi kyeyali ayombye nti bbawe yejjeyo mu ggalale fe abakazi we twagala tutijja nnyo fe abasinga okujja osobola n'okujja omuntu mu ggalale najja mu inbox nakugamba bijjeyo bidiritinge abakazi tutijja ate bali ngamba omusajja ekyo yandibadde ayagala nti omukazi wamulaze anti kati aba alaba ng'omutidde akatale babadde alimba ebweru eyo nti siina mukazi tukuza baana bamunkaka famire twayawula ebisenge kati ate balaba akutimbye ataddeko caption ekifaananyi kiri fresh kabane bafala omusajja yalina okutimba naye abasajja mubakomeredde nyinamu abakazi mubigiranga tontimba nze tontimba abakazi nga twagala otimbibwa bwe nkugambya nti tontimba mba sikwagala tobayembwe kikola nnyo abasajja be basinga kubafa abakazi olaba bw'otunulya kati ng'eno sizoni eno eya valentine nedda okuva awo mu November December January omanyi abakazi bameka baakejja mu gallery negondi Charlotte yejjayo bw'osirikako ofa
twejjayo mpola mpola ne bakwegaana naye nga wejjeeyo nga n'abali eyo nabo bategedde tetumuliiko ffekka senga CBC yeyajja wejjirayo ku page wali nze gundi njagala gundi tumuliko bameka akolera mu kiyembe nga tusooka twejjayo tusimba lines yo oti nakulaba dda olumu muwaayiriza nti biba bituufu kuwaayiriza ne kubanga waliwo oli eyagamba oba olowooza nnimba mu nju ye temuli mukateni bweziti mu kisenge kye temuli weebutine weebati oyo omu anti kati awo waabaawo waayiriza bayabijjawa tebalimba bituufu babawo information ngeri olumu nno nga mukazi we yali agezeko bugenzi bwabwe bwategeerya nti oleeta abantu mu nnyumba ye kati lwaki kati era aba yaliwo tawaayira ate oba waliwo novaawo lwaki oba okyakleminga wamutaddeyo nti leka exposebakumanyi leka alabula abalala abakumanyi babuuzizza bameka abamumanyi bonna ne bavaayo nti tumumanyi tugenda mu valentine banna Croptown abasajja bayisibwe batya abagabi bokka be bayisibwa sente si bimuli ebiri taliimu bivunda bimala ne bivunda mwattu muvuga sinagambako abasajja babaweeki ogambye abasajja bayisibwe batya mwagala nnyo okwefaako kati byo byemwogera mwe mwefaako omusajja talina kyakugifutinzi oyagala muliisa otya mugobe tadda waka musawo tadda wo konkona apartment atakwata ekimuli tadda musawo mugambo kya kimuli is not about kimuli sola n'okumpamu akamotoka naye kati mwe mwakwata nti valentine bimuli actually omuntu mugulire ettaka olimu mpa ettaka nja kwesimbira ebimuli ebitagenda kuggwa ku ttaka katanga ano etutuddeoza ebimuli babisimba ddi just give me land I'll plant my own flowers nemuweereza ebimuli ogenda abisuulayo okumpa teddy bear ngulaamu embuzi kitegeera nguliramu ozeewo eyabula gy'ataatwala ngulaamu ente nguliramu ente ngirunde okitegeera naye kati teddy bear ekola modo teddy bear ekola book me a spa day bakunyigenyigemu wano ekololo yaggwako eyo Irene Naturals ayina spa y'abakyala bokka bakulabirira okuva wansi mpaka waggulu izana mwana omugende ku platinum wellness spa nayo yawe eri nti abasajja mbagambe bakyuseemu bagenda eri mu kikuubo kugula bumuli buli owa plastic bagenda bo bakuba bagenda bubakuba naye era ne bwakaleeta kitegeeza akulowoozezza otandikaenyini wokamuwa yagenda okomplaininga I'll be like, oh baby, you thought about me, thank you, I love it. Omanye enkya ajja kukola ekinene anyway mpolerezaako ku baami bambi munkubire weereza awolereza abasajja kati ndowooza ovudde ku saidi yo nedda nyimiridde ku mazima nsooka nentunuulira nedda wuliriza nsooka nentunuulira obusobozi bw'omwami wange omwami wange woba osobola atema mpuuta wali waba atema mpuuta ng'asobola akamuli k'omu kikuubo ak'emitwalo 3 ekitundu mulimu akamuli ka pulasitiiki ekikopo mubamu ne katedi beya katini bwe bityo kabanga ka success ka P7 naye ng'omanye obusobozi bwe at least akulowoozezaako dano okujja ng'amantaala bamanyi nogamba valentine kyeki egasaaki ng'ayogeza bwavu na bukopi naye olaba mu busobozi bwe obw'okutema empuuta akuyizaako appreciate it kati then oweewange waba asobola obukinga a decorated room noyingira in a decorated room nosangamu different packages ebirabo mulimu buke y'ekimuli kuliko bando ya sente
Kati ate yawadde agamba biki wali. Kati obadde ogamba. No, nagambye appreciate the effort. Then that is buli omu mu busobozi. But then don't say that you as a person No. appreciate it. Anti mu busobozi bwa bba wange wemba manyi bba You can't wange. appreciate the fact Tuli that ku you Truth come Media. from Shikubo. You can't. Wabanga bwe She busobozi will bwe. appreciate it as a person. Media. Like No, no, if I am dating for love. There is dating for love. Nedda, let me mumpe chance I explain myself. Waliwo okubanga musajja wo omwagala nga talina. No, we are talking the reality. Kati owalina kale. Owanga alina bwakeera n'andeetera akamuliko mu kikuubo. Onyiiga. That is the point. Nkakwata n'enkeebaza But onyiiga. That is what we wanted. You would be Ati like, mbadde njogerera bali. Baleke nabo bali mu lutalo lwabwe. Omusajja agenda neyeganula n'akolera ebintu. Ajja kagula ng'alaba oli wano weeyogeza mbu. Baby tokikola. Ajja kikola oti. Omusajja agenda neyeganula n'akolera ebintu. Kumbe gy'obadde ojja ekkubo gye ne wabeera wasooka akuyisaamu awo eggaali. Mwalaba wano omwana baamukolera birthday yanyiiga bunyiizi. Ani ono mukazi wa gundi. Ali wabwe bakola birthday nanyi. Oyo Bruno Betty. Sinamwogerako oli mukozi munnange tukola babiri. Yali tamwagala. Ati ku truth. Lwaki mukola ebintu ebyo olaze nti n'omuntu omwagala mu busobozi bwakoledde ekintu akulage nti abantu omukazi yagamba tayagala bintu bya surprise. Come and talk to me ngamba ngenda kukolera kino. Are you okay with it? That was her only problem. Nedda kiriwe. Tayagala bintu bya musuulako obusuulu. Omukazi omukwana. Waliwo signs. Wakwaga ntakwagala. Kiveeko. Lwaki weesiba kuba? Tomwesibaako. Tewesiba kwata kwagala. Red flag amulabaza white. Red flag yagala yaladu. Atakwagala omulaba. Lwaki oba omwesibaako? Wabaganye ta bite. Waayo nedda bagamba tomala gatabu oti osooka n'olemezaamu. Kiba kiganye. Oyagala sooka kujja mbiwoowoola omanye nti kiganye. Ng'ofuna omulala. Bangi. Wama wotunda ensigo yo n'ongamba kankuwemu ssente. Nze awo nga nkwagala. Wanje? Iye wotunda ensigo yo n'ongamba honey, I sold my kidney n'essente zino for you. I would be like, yes, you're my soulmate. You would be my soulmate. Nze sigale nga ndi mulema. Ate mulema ogenda kufa emu ekola. Anti emu olwo ogenda ggolubege bwe olaba nga batambulamu ak'ekisemu bwe kati. Mulema. Anti ekola naye oli mulema eno side bate balancing ensigo emu yagenda. Ate ensigo ezito wanti ye ku balance. Buli kintu ekivaako ku mubiri gukati. Ngamba Adam bamujjamu. Oli stingy olaba oganye n'okumpa ensigo. Stingy. Omukazi oba omwagala muwe ensigo yo. Oba onjagala you would do anything and everything. Ono tannabatuuka Can't you take a bullet? A bullet? For a woman you love. Can't you take a bullet? Netusanga ababyawo ne bagamba ku mwenda tuttekani. Ono ye musabirize nnyo nze Awulama stingy. Nze nakulabiddewo ng'oli red Okkiriza baba flag. okuba essasi ku lulwo. bulungi abatagenda fa ne bwafa mukama nze baafa tagenda fa nja mulabirira nga bamukubye essasi lalabirira ebisigaddewo oba bizinesi tujja mujjukiranga buli mwaka abatagenda fa abatagenda fa atya ne bwafa bameka buli gwe bakubesa safa akolo alaba pasta bujibu bamukuba amasasa katajiwo enkovu zimusiiwa bebe bagamukuba taliwo like you have to take one from me ne baba kukuba nnyondo nga Chris Evans era tofa ng'olunaku lwo terunnatuuka ne bwofa you've died for love ne Katonda agamba mwana yafiiridde ogenda street eri ofiiridde pens ofira mu love tukusomako nga Romeo and Juliet you know byafaayo tagabera byafaayo saagala musigaze ebyafaayo byammwe kirabo ki ekyebbeeyi what's the most expensive gift you've ever gifted a woman gistring yammeka simu abaloga abakazi eno laddu etambula omanyi walking red flag bannaye tulina laddu etambula yeekaza alina that confidence
naye bagenda kukyawa anytime ate bayinza okuba Yes, tebamwagala nga ekirogo nga kibaloga bulungi. Naye side nigga ate bayina bakyogereko oyinza okuba side nigga naye nga Kubanga simanyi. Era ebintu ojja byokola kuba olina side obbanga nigga. gwe side chick. Nze nabagambye abasajja baloga abakazi. Olabika oli mulogo. Kati kambabuuze what's the most expensive thing yole wadde omusajja agenda kulaba olimbe nanti kati nze saawa eno sina musajja no kyewali in owadde omusajja history. in history gwa kyewali wadde nze ndi omusajja single Ba ex yo mbona bona bozo sagala dating. kwogera kuba ex sagala balowooza Past is past. but I've been doing a lot like Omukozi what what's the abaasa. most expensive thing kyewali omuwadde nogamba nti bingi ani nnyo bingi for sure Oy, nze kyewamuwa ate yakikkaka nanti saagala nedda yakukaka osasula emmere bakwoyo bakwoyo oyo wajja ojuzi aramumanyi Gwe wakagoba. gwe nakagoba Hey, naye oyo nali sina era effort emukolera bintu biri awo kuba naye teya you know teyakolera biri awo era ki ekisinga okunyiiza ku musajja mu relationship butampa sente mbanyiiza mbanyigirawo Onyigirawo. oba ntutteko out njokyayo ntwalako out ali Ne ku bwe tuba mezo tutudde waka yes njokyayo. njokyayo Ngambe thank you babe, for take looking a nice common njokyayo Thank you for lunch. njokyayo Ndina- buli kaseera olina keep okunjokyayo it flowing. ndina babbi Njigiriza sente omusajja omulala bw'azireeta ndemecamuka. Nneme Kyekyo kukola kyennyini. maalo ngambe banange bino ewaka tebabinkolera. Olaba abasajja abasinga waba like akusanze nga mu kifo nga kino. Hi, how are you? I'm okay. Nodda ku simu yo. Kati okwagala okusika attention ajja esimu ye n'atandika oli wamuweereza $5,000,000 ze nagambye like they start talking about That's money. fashion. Yeah. That's all Okitegeera? that's So all low. Kati, fashion. omwami Mukazi Wala wo oba okuwa. obadde tomuwa ssente awulira $5,000,000 Bamusikama. n'acamuka. abanakazunzu mu mutwe Ani? omukazi Gwakamuteekamu. a woman awulira omusajja nga ayogera oyo rubbish n'apayinga attention mba manya ayina ekikyamu ku mutwe Anti kati you Awo grown oli her that mutuufu. way. Awo tuba Awo tublaminga nange gwe. ndabira ddala nga Aba n'ekyamu naye nga tublaminga nedda wali bbaawe. abakazi abali used to money newoyogerako $1,000,000 tosobola nga kumufuna it's nothing yes yeah Anti enkugamba it's your Nga man you're to used- make you yeah being used to nze money. natwalako tiktok naye nanti ba kati tiktok omanyi abo ba tiktok abeefuula abakabi soko batugambe. soka ove ku ba tiktok akati nga gwe mukyala wo gwotawa sente muwa ne $1,000,000 agenda musika attention tesobola Alabira Nanti ddala nga tomuwa. no she kyala. hands more than ezo zoyogedde She earns. kati yakulabirira ne bulemu alabirira zirabirira ye sizikwata kuzize Yabagambye buli omu ajja Buli omu Yeah. ajja tebaleeta tulo. ajja alidde ntumane tulya bade mbanyumiza one of the tiktoker TikTokers. mu kiwala kyeru bulungi Aha. biki Ay, mulina okuba video kankimanyi. mwagirabako Kale soko ne nnyo. bakiteeka mu bana ekyalobera mu sente Nkitegedde. nyingi. tokikola. tokyogera Kireke. Don't tell it nakiwadde omanyi beepankapanka abakazi mwe mwepanka nagwe wakitwalayo nze naleeta ddiiru era nze nakisomera mu ddiiru n'okitega saakitega nze nakiwa ddiiru ne baki- tewakibuusa. nze buli kimu yeyajja Naye akyali ne mugamba kidongodongo, kidongodo Kuba neŋŋamba owaaki tunoonya wano. Dimension anyone. ani gumeshoninze Akagato wekakutuuka gwamanyi. okambala neŋŋamba Ng'oyambala. tiktok oli awo nti ye jangu nasooka adde before ne muwa $20,000 ankole challenges naŋŋamba ompadde $20,000 kuli kasooka ensibeko akaviri nkole challenges zikola ki nga nnyirira konze ya neŋŋamba omugagga owaayo ko omugagga naŋŋamba naye kati omanyi kankwate zino $2,000,000 tuzizannyise ki leeta nkimulage Ayagala olugambo. Tunyumize. Kimulage. kankikulage Tunyumize. nga wennyumya Kyennyini. yekyaddawa obadde kijjuli Kale muyina empisa embi. Naye musala mulwadde ekigambo. Naawe Never kati take a okubula break. oba mulwadde Take a kyagwa. break. yali awalampye wali okaagwe lwaki yava ku muti naago yawalampa omuti Sego amuwalampya. nze simuwalampya Soka fumita emboozi. Nze nkugambye. kumita emboozi Nga Ekyana ekyo kale kyannuma.
Nekyala kyali kirabikangayo kirungi Kidimimento dimimento lwebata. Aha, balina kyebire bituvumaganya mbu abalungi baba na magezi. kyali kirabikirawo. Anyway, kyalo ya Violet. Mbozi. Yali akayimba ekiruga Kannange. Yali yakava mu kyalo. Temufiirako. Bamukubye. Bannange nga nkwata Emitwalo abiri ng'asiba akabiri. ng'asiba akabiri kati enke wayita ennaku bbiri ng'omugagga nkubira nga baŋŋamba omanyi mwalo oyo muleete twekawano miliyoni 2 tuzizanyise ye agenda funako emitwalo aga 5. nyingi ate abo bazifuna okola challenge nga mugamba bagenda ku emitwalo 5 naye tugenda kuzanyisa naye nga tamanyi simu budde bungi bwa ssente bazimuyira ku meeza yakola ngawunga eyaŋŋamba ayina eddakiika 2 tugenze mu ssaawa ezo tukoze challenge eno neeri jjukira nze go between ow'omugagga middleman nga nze bansasula biki kumbe omugagga yagenda naye wano mu kugira biki ebyo byonna yafuna ennamba enkeera eno challenge tugitadde yeekubye kati nabe nali nsoose okuwa challenge eyo naye nga bo si basente bo nga bawadde ssente nabo nga nyingi challenge yakuba lwakuba mwanzira tetuyinza butakuzira soko mpa ensonga lwaki muba mu nzira maye obuzibu temwagala kati nga n'abalaba ekigambo kyetukozesa eri nga kinene nnyo nga bakola kibayima nga bawutandika banaye ani yakugize ani challenge nga abagamba erinnya nga nabo nabakontakiti naye bo nabawa ssente za wamukola nawooli awe banne era bakola bagabane mu nnaku 2 jjukira nze omuzannyo ngumuzannyira bulungi n'okulaba ataddeyo challenge ng'ali mu Range Rover no yali Benz ng'ali ku beach yasooka teekayo ng'agenda obaggula grocery yes n'ateeka ebintu ate eno akaveera then ngenda okulaba ali ku beach ali mu apartment eno ngimanyi n'ogamba you know the story. I know the story. I know everything. Sadda mukulaba TikTok. Awe yabulira oba bamusadda yakomawoko tukomaawo yakomawoko n'abula wali naye si oli kati yabacholosa amampanti bamulaga Kampala kapito yamulya ne bamulaga Kampala omanyi omusajja yamubba buli gundi yakola bamusasulanga naye excitement yayitirira n'alya kapito akagatto gwe katuusa akambale twogedde linnya nze uploadinga buli kimu ku gundi system yange nti buli kimu ne behind the scenes zonna nzirina I was the go between nze sigambye TikTok kigwama kati nze amanze mumanyi mukunkubira abagamba nabbye ssente simanyi bampita ku CID mugaba nayijjawo amalo nga nayakuyita ku CID miliyoni 2 baziyitira abantu yali azibye stories nga buli alaba gundi bagamba bapostinga gundi eyo challenge yali yapostinga sula mukigeshanga ebyo bintu tobimanyi kati in relation to that money balina okulaga nti already ali mu good life kumutwala mu apartment na mwakoleremu n'emmotoka akoleremu tusobola kuba n'ezo ssente nyingi kati ako kaspa kobadde oneewanyisa nnyiniko yabikola tobola kugambika n'ateekayo ka vidiyo n'anyumyanga nagamba kwotudde baaba oli kyala munnaffe oli singi naye ku kyolugambo yakwatagana nnyo kati onabadde abasiga bonna bano mbamanyi abasinga tasobanga muli mu line ya entertainment simanyi wayitayo nedda tobiteekamu feeling tuyinza okubeera wano ng'omwana yayita ku spa nedda tonteka mu kigambo well let me ask you have you ever been in a failed relationship? A failed? Yes. What do you mean by a failed? No giyingiramu n'owulira nga ekukesi
Kibeeramu ng'osaba mukuba. Nenjibeeramu nga olucha lwembala Yes. nga lwosiraba exit nga nkubuuza nga siraba exit Anti era otulwa okufuna exit kitegeeza ebe case. anti era bagamba go back until you can't go back. You first stay, no ilinga balloons. Actually, stay in a relationship, get hurt, heal, move on. Fuluma nga you've healed. But what checha Ate making sure your breakup tekusanga ng'oli single. Soka n'ofunayo ebbali awo. kitegeeza buli mukyala alina buli mukazi alina backup. Si we tugambye. Naye procedure. Kakodyo kapya. Kati muli basatu kati waliwo n'omulala eyakiŋŋamba. No, but you like the right procedure. Nti bw'obeera ku yaka abeerawo ne generator. Oleme kulumizibwa nnyo. Obeera ku wifi beerawo ne data. Ne data. Power bank n'okuba nga ncharginge. Nga ncharginge. Kati olaba be bana batukabirira ku TikTok. Bebo bemalira nnyo mu basajja. Ologibadde I've not been hurt. You've been hurt. Not so bad. Yeah, they've hurt me, but not so bad. What happened? Nemberawo nenkaaba. What happened? Era butampa ssente binyiiza. Ebyakunyiiza. Ebinyiiza. Sibirangako mu failed relationship game. Sinza kugamba mbu oba bankuba oba ne bampisa eyo situukangayo awo mba nnimbi. I've never been treated bad in a relationship. Kati ekyokutambula n'omuvira kyava nga takuwa ssente. Bwe ndaba ebintu bikyusemu nga ngenda. Red flags oba oziraba. Red flag oba oziraba. So money is a big issue in relationship. Yes. Love is the foundation. Money does everything. Respect, bro. I can tolerate everything, but being disrespected, hell no. Disrespected like how? Binge. Disrespect session is nyingi nnyo. Any form of not disrespect. Giving you money is a form of disrespect. Okay. Otampa sente oba ompisizaamu amaaso ku kisembayo oba ompisizaamu nnyo amaaso. Eby'eddala. Lwaki muyisamba nammwe amaaso? Oba ompisizaamu amaaso. Kituufu. Oli atakwasira bakusizaamu amaaso. Oba yasinga ozzaagala. Oyo gw'olowoozaako obulowooza kimutabula. Eby'eddala. Yasinga obutakwasa ne kuwakubisa mu maaso. Yes. Kuba tonjagala. Kati owena kunimba otya nti onjagala nga tompa. Are you okay? Yeah. Mwafuuka bizinensi abasajja mwabafuula bizinensi. Ng'oggyeko bizinensi ng'olowooza omuwala okulabika bw'ati. Like agenda beerawo atya. N'okweteeka. Anaabe. Anka ssente za kitaawe waba avudde mu mikono gya kitaawe ziba ssente za musajja we. Buli lw'ova mu mikono gya kitaawe odda mu mikono gya musajja we. Naye kati laba bw'ova mu mikono gya kitaawe nga buli kimu n'ogwa mu mikono gy'omukulu n'agwa mu mikono gyo jangu ojjangu ng'olidde. Olusaba ez'enviri ng'akugamba bamaama baffe baazisalanga onyuma nsale. Ovudde wamwe ng'olaba maama waazisala. Lwaki ojja ewange otandika ozisiba buli dakiika bbiri. Naye ojja kuŋŋamba owuwo. Newange oba ozze kufuuka maama. Nedda mukazi wa kitange. Like naye ku bbaawe be bamanyi nange ku bba wange ffe abamanyi. And this is a new generation. Abaana b'abantu ng'ewaabwe babadde balivinga your life ng'agimanyidde. My dad can do anything for me. Anything. Don't say anything. Most of the things. Waliwo ebintu taatawo by'atakola nga bbawo yalikola. Say some of the things. Okay, ng'oggyeko eri part. But ebirala byonna. Waliwo n'ebirala by'atasobola kukola ng'omwami yalina obbikola. Ngaki ng'oggyeko mu buliri just nga kyekirala. Ngaki kyogere tolowooza nnyo. Toyina answer. Do you know father daughter how moment? happy you'll be with your dad. It's real. Yeah. That man loves you for real. Talina wakukeneka, talina Talina wa kyakulimba. pretending la. Tasobola kulimba. Kati beera ewammwe tovaayo. He's the only man who wants to see you being better than him. Yeah. Era bw'obeera mu maka n'oweza emyaka 3 agamba ne mwana wange wafiirwako embwa tolina yadde omusajja akwagala naye atandika okwegobako. Byabali baddadi abaavu teri dadi mugagga goba waliyo omuzadde atandika kukola mwana we nga yes but still teri dadi mugagga goba waka. Otuuka ovaawo nga you're good to go. Omwana takula. Ogenze okay. Kati oyagala nveewo ewaka yesi ngende mboneebone will you be happy?
Munange n'okubulira ekintu kimu. Bwe tuba tukula kati gwe wayinira ngo ine emyaka 10 ne bakusanga n'akalenzi nga miggo. Ne bagamba bba ku bulenzi onoonya okulifunira n'embuto ku lujja. Bw'ofune bw'oveze emyaka 2 omwana ffe tumulaba nkona mulenzi yenna. Toyinayo ku mikwano gyo. Toyina ku mikwano gyo mirenzi. Nga tokyaza. Nga be bakugamba nga tetwagala. Oweze emyaka zokowulirize bakugamba ebyo bibi. Ate nga mwava. Eby'ekisiru mwava. Kati oweze emyaka 28 mwana tatuzaaliddeyo yaddaka ebintu byemwaŋŋaana ebyo byate no, look here, they always say do the right thing at the right time. Ekyo nakyo bakyogerenga nga tukyali eri ku myaka egye 14 it's not your right time to do that. Wait for your right time. What time did you go to kubula? My What God. age? At what age? At 19 I was already married. At 19? Yeah. Nga wakeera bufumbo. No, nali ntuukiriza sunna ndi mukyala musiraamu. Oh. Mwe abakola ebintu nga mudda mabega. Ng'ono omukyala ono yafuna kino ekisajja ekyamaaso amanene. Naye bamuwasanga bakigira amannyo tuzaalira bizibu. Yatuuka ekiseera nalanga okukola ebintu nga bikola backwards. Olwokubati yayingula obufumbo. Actually, let me tell you, no, leave alone missing stages. Osobola ofumbirwa mangu naye n'ofumbirwa. Kati wali ofumbirwa amangu n'ofumbirwa omusajja ow'emyaka 5. Agenda kutreatinga nga mukazi wa myaka 5 wa myaka gye. But then waliwo okufumbirwa amangu n'ofumbirwa omusajja ow'emyaka egikyalimu eki okusupu. Kati byonna n'abikuyisaamu experience yonna n'ogifuna nga togifuna in the right hands with the right person. Kati ogenda otuukamu egyo emyaka gy'oyo nga byonna obikoze byonna obikoze. Kyezo tusaya kusanga okyali virgin. 19. Olimba. What age did you enter virginity? I'm not married, but I think I was like 20. Yeah. Mukwano tuli bakyasa kya 12 fe tuli bana bajuzi togenda gwe. Yeah. With those laughs, smiles of twali mu bikata bya lumo. Sidi mukulu munno mukwano. At what age? Bikata bya lumo. Mutabanye bikata bya lumo. 21. Nina muleke kunimba. Kati neze wano kunimba. Kubanze by 20 nali nkyabera waka. Ate bagambye abere wakati bagiruzinga. Security when we were joining campus, right? Ali so strict. So, we were joining a campus no losing. Now. Yeah. Oh no, yeah, they're joining I bufumbo. didn't nali high school. Ebyo campus bichinda bimalira mu bufumbo. Yeah. Kyenkugambye nga gwe weetolerako nga bosoma nabo nedda nga seetolera ku bensoma nabo no ngamba ewaka nga wejjulira bano gye ewaka nenejjulira bano gye bakukutira nze nga ndi kwalaali experience ate gwabuuza eyo yavaako ddi recently 4 years back. Tunule mu kamera. Yes, 4 years back. Olimba. Yesekeredde. Alabe ng'alimba. Yesekeredde. Olimba. Tufeera. Zisembayo. Abijjukidde kati. Nedda sibijjukidde. But nalina okuba yalinga 17. N'egyo mingi. Wali wakwatakwata ddobo. Maama we bagenda ng'okimanga amazzi. Ndabikira obba P6 wali otandise okutawanya obwana. Nzanye byamama bataata. Kale amazima yavaako ddi. Bayisanga ku ngulu. Katugamba amazima tuli ku Truth Media. Ono tiyavaako ku 19 ono. Ono tiyavaako ku 19 ebigambo byotandise okwogera mbu bana mukampiseeko ku ngulu. Ngambye. Mwagenda ng'okima amazzi. Ate ekigambo n'akikusibako. Akyogedde wano. Ekyaki. Nyina katemamu nga baweereze mwenna. Otema ekigambo. Agabe bana bawuza nga mpisa ku ngulu. Ekyo ekigambo kyadda. Twale eri kataga kunteeka mu myaka gyo. Omulaba agamba abantu twakimanga naye amazzi. Se wagambye tamanyi ebikata obimanyi. Ebikata bya lumonde obimanyi. Ebikuta. Bye bino bye waatako. Ebikata bya lumonde. Ebiki. Bye batema. Babitema. Ebiki. Byongande ebikata bya lumonde. Babitema badito otegeza babitema. Ebikata bya lumonde byebiki. Simanyi na kyakugamba ko kati gwe byebiki. You guys don't know ebikata bya lumonde. Abatugamba. Byebiki.
ebiwowaata lumonde the pills right ogamba bikata bikata bye bikuta right ebikata bye bikuta abula naawe mbuba bitema no lumonde mwava ebyo ebiberanga bo hills bye bikata bya lumonde mu nnimiro ennimiro ya lumonde ebyo ebikata bya lumonde so say ebi pills hey ate ebyo bikuta ebikoola ebikoola bya lumonde ebyo bikoola babita bikoola we bikoma babagaita malagala. You've never heard of that? Malagala nakiwulirako sige bawe embuzi aha hey you guys ngidanamu tekisoboka ekyo kitasoboka ngenda kuddako nakuleta olubaawo tuluteeke wano tutandika okusoma tusome no kati gwe kirungi okimanyi nti embuzi ziryaki amalagala ebiragala amalagala kati ate ebikata olumonde mwava kati ebikuta byo byebakwata ku lumonde ngogena mufumba ebihimbo bimanyi bijanjalo oyinza obutabimanya oyinza obutamanya bijanjalo kibiwasa okuyiga kurashi byenasooka oyiga nze nkulabye bulabi ekyalya bijanjalo nnyo ate kati gobiryo byagazaaki nabirya ku ssomero banabeeranga nnyo mu boarding temwalya ku lumonde ku ssomero ssomero ki erifumba lumonde twalya akatogo special day bakola matooke amatooke and special meal muceere matooke no ffe ku lubiri special meal bakolanga amatooke mu lumonde n'enkoko Lubiri high every Sunday twalyanga enkoko I swear bila twalyanga enkoko don't suffer ne kakati bakyabikola no mutwale no kyenkugamba abikola these days bafumbira ddala enkoko buli mwana n'ali ate babikola lumonde n'enkoko no n'amatooke they put matoke for chimanyi nga batufumbira even boiled eggs and you get every Wednesday naffe nga tufuna abiri amagi bamanyi bafumba enkoko ng'emmere lumonde abadde agamba the diet okay madde manyi nti somero okufumba enkoko madde manyi nti okufumba enkoko tekisoboka ku ssomero nti eri amasomero gye kitasoboka nze bafumba enkoko ne pizza ne burgers yes twagenda ku Vienna nga balina ne menu at school no nagenda ne ku Vienna nga abaana balya fruits on a daily kyogamba fruits kyamaanyi mu masomero ameka on a daily abalya fruits they put it basobolera kiteekawo ne bagamba nga wogamba it's a must okunywa juice it's a must okunywa no nga somero lyeri providing depending on the money you pay every Sunday no I'm telling you si wakana but depending on the money you pay amasomero agasinga basasula million 3 4 5 who is the most popular person mu nsi yonna most I would say popular the Pope is among twatuuka ku Vienna nga abaana tebamanyi Pope Papa naawe kati bikibyotubu nawe tomanyi papa gundi Pope. No, he was asking Owe the most Rome. popular person. Then he was owe like, Roma Pope. we Roma tomanyi Pope the you don't know the Pope tomumanyi That white guy, the old guy. oyo bamuyitaani He moves with a stick like this. with a stick Yeah, he's a Pope. abeera Roma I think he leads the Catholic community, right? definitely Yeah. you don't know the Pope I don't know which religion are you kuswala kwennyini ono this one didn't know where lumonde gye bamulima actually mwenna temuba temumanyi lumonde gye bamulima ono tamanyi Papa yakyala wano Pope Francis yes Yeah. ono amaze genda ku Google nedda badde mumanyi nawe nje kunnyonnyola oli bamugambye the white one the old one who moves with a stick still not a click actually yaintroducinga akamotoka k'emberenge Akamotoka kati k'emberenge. omuzeeyi katambulyamu tomanyi nti akamotoka kalinga akaguli k'emberenge Abula gwe. Lumba mpola. Anyway, kuddagala bye bootubuuza anyway, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Nine Jones Products olunaku Jots
ngambye eti don't yanemera naye oba nawe eni ogijjawa ate Jotsi. abawala abasinga bonna balina Jot's product Anyway, Jot's products. eddagala lya infections biibyo balina eddagala balina infection T eona awonya bad smell, awonya itching, discharge, white discharge, yellow discharge, brown discharge, byonna abiwonya. Balina manpower wano waliwo size enlargement. ageza size Yes. nobanga Omusajja wo naswi ntono oyagala naswi yenkana ekigala ekisajja. You use manpower. Okitegeeza n'eddakiika wali n'eddakiika wali abagoyinga one community Yeah. abayamba How many minutes would you love the guy to go? How many minutes? No, I'm serious. How many minutes? sinziira No. even an hour An hour is okay. Yeah. No, sigambye nti it's okay. Ngambe even an hour. Or even an hour. Yeah. But I know As long as nyumira. Oh, Nyumira. For you, how many minutes, hours would you want a man to go? Lwaki tombuuza minutes? Lwaki ombuuliza mu hours mwokka? Kankutte Okay. abatwale. How many minutes would you have a guy to go? Oyagala kuube dakiika mmeka Okuwuuba ki? gwe Nga mpuba. obere kulinga fan nga weewuuba. Mwana wani ng'ogenda okuwuuba. Kale oyagala dakiika mmeka Ezaaki? ez'omu kisenge? Leka omusajja omunafu. Ne bona akitema ekigambo. Ama how many minutes would love your guy to go? Bya mirembe. Just I want Alya peace. kigagga. Peace, like Yeah, so how many kigagga, era nice. wera ko ndebe kigabira I've ko. never tested those people who are like too much, so because all of You them always have test, been yeah? rich. Yeah. You Mugagga talina budde. Gaga tebaba na budde wakulwamu. Nedda baawo. no. Anti bawe mugagga. Your partner. Iya bawe mugagga. Teyetaaga Kubanga kubeera bawe talina ku- Oyagala budde. dakiika mmeka nedda mu dakiika Tetuli single. Tuli single, Aha, tuli okay. single. Badde Kati neerabidde tuli single. Tuli single. Abaana bano. kale era obatawabirabo temukaayana. Balete byabo bya Valentine. Manpower ekola ku size enlargement egattako ne ku minutes nezeyongerako. N'abakozesa Masturbation masturbation. akuyambako mwerabira Akuyambako. okola ki? Bw'oba wakozesa masturbation. Oh, no. Atukuseera nga tofunctioninga bulungi. You're not functioning. Okay. Then eryokuna balinawo erya ulcers. Mwabatawanya ne ulcers, just contact them, their numbers Ulcers, erya kwezirioko ulcers eryaffe eriyambako ne ku atband. ne ku atband kikeeto. Obadde okimanyi mu Luganda? Badde nkimanyi. Oleme Kati kumanya waliwo paapa abalina- omanye ekikeeto. Ekikeeto. Tamanyi bikata. Namalagala. Waliwo abalina ezo ulcer enkule nga awulira zimutujja banga omuliro. Waliwo n'ezibanga nga zibandinga Nga zibabuukirira. ng'oba buukirira. Obanga ina kikusimbye mu Yeah. kifuba Waliwo n'abalina nga balinanga muno obubasala. So So eno ddagala lya ulcer limuyambako. Okay, fibroids Ebizimba. mu lubuto. Muno abaana kikuya balina eddagala, then you get healed instantly. Not instantly but permanently. Kati eno women is secret. Kati eno women is secret. Tugiyita women is gyno. Women is gyno. Weewa- Yeno women is gyno ekola ku cleansing, Eh, ekola ku infertility, ekola ku Banaye, hormones ne excuse periods. me. Dadi wange akuba tesimya. Si daddy wo. Dadi wange. Simu ya kitange terinda. Yino uno. Lwaki ayambala bwatyo? Wamaje. Muwala wa Fandi. Hello? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati nno Kati women is secret eno bino byonna ebikola egamba abantu bino. tukyagenda mu maaso. Women is benefits gundi blocked gundi fallopian tubes zonna ezikolako infertility ezikolako low sexual libido. Abantu agambe mu Luganda. Kale soma nga nnyinnyonnyola mu Luganda. Okay. Obadde obuzibu. Okay. Blocked fallopian tubes. Women is gyno. Eno. Bino byengenda okwogera wano byekola. Kati nga gwe obinnyonnyola mu Luganda. Kitegedde. Blocked fallopian tubes. Enseke.
enseke ezazibikira yeah eza unblockinga ezibikula ekuyambako unblockinga blocked tubes infertility omukyala atawanyizibwa okufuna olubuto to conceive yeah you cannot conceive okufuna olubuto ekuyambako ng'oludde nnyo ku family planning olubuto tolulaba this okay low sexual libido omukyala atalina appetite tolina bulungi feeling this ate ng'oli mukalu nnyo this still when you dry kano kwegamba kalina ebintu nga kumi oba oli dry Chai mukaru. okay ngoli chai mukalu it will help cramps pain cramps pain waliwo weziruma nabanga like nalo katunulanga ogusolo n'otunula n'omubuuza ogundi obadde ki eyo pain ogimanyi gwe ate nali zinumyeko kati toto bavuma oba togimanyi sinze gwe zaaluma kati omubuuza abakyala bali eyo nga cramps zikuyisa bubi nnyo this is for you n'otunulanga capati y'amagi esuzeewo cramps nga zikuluma face netunula kyanagwe n'omubuuza gundi Lwaki tomuwa gundi cramps allowance? You people need that. Chocolate. Cramps allowance. Eso twala pain. Teruma. Awonya. Obubi obwekike kyago tetujja bugira. Olaba mukazi buli lwabera nga alina cramps. Kankuwe gundi, kankuwe tip. First of all, abaleetaga care, attention and pampering. Which we do. Secondly, at mubikola wrongly, you don't put in money, you don't put in chocolates, you don't put in flowers. Zikuletera okunyiganyiga kati ate Obeera wanyiga ayomba. Ayomba. Olanga face tunula kyanagwe Kati wajja ku chocolates akakana. Bw'omwaka omuwayo ne kabando ka Omwa sente ate kisuka. awonama. Awonerawo. Ogenda. Tadamu na bijjukira. These people are thieves. Naye lino eddagala ly'olikolera olikuyambako. Babbi prolonged menstrual period. Kati ezo ze ŋŋambye bano abazidiŋŋana. Abazidiŋŋana n'oziwamu. N'ogendamu emirundi ng'ena mu mwezi. Kyo tekiba kirungi. Emirundi ena kitegeeza ennaku. Gwe oyinza okumaliriza nga just obadde ffe ennaku. Ate oyinza n'okuba tolabako pattern nawona nti buli kaseera oba mu period. Tukole sente. Hormone imbalance. Yeah, waliwo hormones waliwo abazirina nga tezibalansinga bano obundi pH nga eri bweti okay gezaako balansinga omuwali neddagala anti ku ddagala oteekako ate kino kiki ovrion gundi cytics bye biki gundi musawo nnyonnyola emukanyonyole leero emuke ne ara munyonyole atali musawo nkugambye ebyenkola failure to menstruate ntunda customer kati wabawo abakyala asobola ogende wa gayino nati tukayita women's gayino nti waliwo abakyala bagenda mu bagayino n'omusasula n'omugamba neno problem ate osooka musikaani nomala ne bagamba genda olabe gayino n'omulaba gayino n'agamba maybe simanyi olina obuntu webuti ne webuti wetaaga kulongoosa tolabangako omukyala gwe balongoosa bamuteekayo akapiira manya biki biki ebyo sagala golinga nnyo nnyo deep in details tebamukuba mukono naye kale ne bamulongoosa kati linene eddagala nga tonagenda eyo yonna yonna sokonywe lino eddagala liri like 10 in 1 nawe alina ebizimbe ebyo fibroids kati tulina ne fibroids ti naye ate gwe omukyala woba ng'olina bingi manya tulaba periods manya enseke ezazibikira fibroids ne discharge lino liyambako n'omukyala alina ekisu oba ne discharge okay bajayo no discharge eyo gwe tolaba nsonga ate nga toli lubuto ogenze musikani bagamba oli fine ate nga toli fertile obulungi omwami akubanja olubuto kitegeera tolulabako family yakonoona this is for you so ne bana bagambye abo basto period zajjula wano nedda nga tamenstruating ate omusayi gwesiba munda nati oba tolizinga olina omukyala alina olina ofulumya buli mwezi
so bw'oba tofunye omwezi ng'okumera hana banengena okwetegereza ng'okubira abajoti kati kwegamba gwe buli bw'onoolaba ng'alina ng'akabasito nga muwe simu ye simu Yeah. yiyo genda weekoleko ogwo musaayi ajja kuvuma abamu akabasito kammere waliwo ak'okuzaala mamitami anaku z'abakazi tokyasobola kufuna mamitami ng'ogifuna kuki oba teweerabirira zijja obeera n'omukazi ng'afuna mamitami the body differs katonda yatutonda differently osanga omuntu ng'alina omwana omu n'akutuka n'osanga ow'abaana abataano ng'akyayina kiguba omukazi mubiri wa radio Guba ne TV mubiri. oyo omutegedde alina abaana bameka si baana bataano Bataano. naye oyinza okugamba oyo yagenda ku kapasaketi ka kondomu mukyali buna omutegedde yagendako bali musanvu bali bali abana ana musanvu musanvu yali kapaketi ka kondomu alina ennya ly'abasajja lyakozesa erya kitaawe abantu bali bamanyi lya bbaawe naye naalabika bulungi naye oyinza okulowooza oyinza ogamba talina nabaana for sure yeerabirira kati abakyala mwerabirire mukube essimu mwerabirire ne muganda wo mugambe yeerabirire muganda we yeerabirira wamulabeko ng'atambula kitegedde maama Buli wabaayina- alabika tomwogera ndikanateze ani gwenjogedde tomwogera alina baganda be bangi nabagala bo bangi Ajja buli lwafuluma ennyumba akuba gogolo ne bw'omuyita nga tomuyisa erinnya ye yeemanyira ajja kuwa ebibyo ate aana waate ebyagogolo bijjawa kati kalaga akabina takyavuga mmotoka yesiga sabuni kabina n'aseerera n'akaleka my love njagala kino ekyano ki ani gwe ndeka mbaako kakuwendulire sina gwe ngambye nvaako basomere ate namba mukolere sagala live kwegata mu bya kooti ngenda gisoma mukolere live ngenda gisoma mu luzungu nga nengize ne mu luganda so oyagala okufuna budgets products ojja kuyita ku no MTN giwandiike ojja kuyita ku 0781 654701 Airtel eri 743988877 mu luganda noti musa MTN matana What is matter? Mama MTN, tata nange. mama tata nange ojja kuyita ku noti 781 65 47 noti emu Airtel ojja kuyita ku noti 743 98 88 77 sangibwa kisaasi basanga kisaasi nze nabagamba mukozese nnyo abantu basically on deliveries basically on deliveries waliwo kati consultation mazima tugenda mukyajinga omusajja akubira amala 2 hours ng'oli munnyonnyola ng'oli munnyonnyola airtime wowe of course no just mbuzi abamu bakuba nona ku whatsapp yeah of course neera obudde obwo But until we are obudde obwo buba you know bungi. There are telecoms other are people that making more need to money be than worked on. direct calls bakola Yes, sena tugenda nyingi bakyajinga balekerawo consultation okikola ekyo consult for like 5 minutes oba Then- otegedde oba otegedde then otumye bakuweereza yeah so do me a favor reach out to her enamba nzikuwadde ngenda kuziteekako awo support a lady muwoze kuwooza nti abakyala Support tebakola ladies, yeah Eh. nati bagamba tetukola kati bakola kati tukola ate ebintu Girl byabwe child, bikola yeah. mwe muli ba women gundi girl child girl child kuki ng'emmese ekubirayo ekkoona nedda kyotegeeza obusungu nga buva ku Lwaki gumbo bulimba? jokedde Lwaki owewaka kugumba kwennyini banna anyway tukomye wano olwaleero babayi